Lero enaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Akatambi akarekodinguddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine olunaku olw'eggulo ng'enaku z'omwezi 24 February omwaka 2026 yakataddeyo obudde bwabadde bwakawungeezi okwongera okulaga nti wadde bangi balowooza nga eggwanga n'okulibuukamu yalibuukamu yandibanga tali wala nnyo n'abandi we babadde balowooza. Olulimi still yatuyambye n'akozesa lwaffe lwa wano. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne palamenti y'omukago gwa Bulaaya European Union Parliament era ne twanja ensonga zaffe newankubadde palamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union baganya ogenda ejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni alonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda naye ngera bwe mmanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwaje ng'omuntu naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu tiyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibula kye. Emirundi mingi Bobi Wine afunye okusomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu okuva mu bamuvuganya n'abawakanya ebyo byakola nga beebuuza nti lwaki entakera eddoboozi lye aliweereza nnyo mu bazungu naddala European Union ne wasigadde, wabula abagamba nti ye kino akikola kubanga kikulu nnyo engeri gye kiri nti ayagala ensimbi ezifunibwa gavumenti ya President Museveni okubeera nti ze zivujjirirwa ayagala zisalibweko ddala n'okubeera nti oba zirekeraawo kubanga zijja olw'ensonga bano be bandibanga bayinula abakulu abaakuno. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga obumenyi bw'amateeka n'okutunda okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekeddwa. Aleke kamu still ng'akozesa eddoboozi lye mu katambi kano ke yatadde ayongera okulaga nti Uganda wetuuse eri mu ddubi ly'ekika ekyawaggulu wetuba nti n'okusaba obusabi kwatuuse ne kuyimirizibwa wano nga yabadde arifaringa kusaba okwabadde kutegekeddwa ali ku Lubaga Cathedral mukyala wa Dr. Besigye wamu ne bannayuganda ab'enjawulo bwe babadde ab'okukuŋŋaanira okusabira abasibe wamu n'abalwadde. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna naye mu butaba na nsonyi obw'ekika ekyawaggulu Museveni yasitopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage titulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazu. Exactly. Katambi karekodingiddwa Bobi Wine enaku z'omwezi nga 24 February omwaka 2026 lwe lwabadde olunaku olw'eggulo lwabadde lunaku lwakubiri. Nkugambye yakataddeyo obudde nga buwungeeredde wabula we yabadde ayimiridde kifo kizibuzibu kya kumanya wa. Yabadde ku ngeri ya mwala oba mugga oba oluzzi ng'emabega waliyo flag y'eggwanga nyaffe Uganda. Bakira obwedda ayogera atunula ku mukono gwe guli ogwa ddyo wansinsi obanga osobola okuba ng'ozza vidiyo eno emabega. Obwedda ayogera ayina waatunula wali then naddamu n'atunula eno ku kamera era ng'omuntu yabadde amukwata yabadde ayimiridde wagguluggulu kyandiba ekifugi oba ekisozisozi. Yes, emabega wali yakulagako k'ekifo wawe yali ayimiridde watuufu banyi ne batandika okuba nga baddukirangayo but video ezisembyeyo essatu obadde tosobola kubanga omanya wa watuufu wasobola kubanga ali. Ntegeeza ziri ebbiri, emu yali ayagaliza abantu Ramadan n'endala eya European Union then ate n'endala eya Geneva Summit eya European Union kati enebeera video yakuna still ng'alabikako direct
mpozi n'emabega wali yakulagako ng'ali bwayise. In fact Atadde obaka yawandiikiddeko ne message yabadde gamba nti 40 days ago yabadde in fact era still ayogera ku bumu ku baka bwe yabadde asaaminze up mu katambi kano. Yawandiikiddeko obubaka obwadde bugamba nti 40 days ago Museveni yet again usurped the will of the people of Uganda and declared himself winner of a sham election on gunpoint. The military continues to surround and occupy my home. Ayogera ku kyokubeera nti n'amagye gakyali mu makage. Kati nno aba NRM basekeredde mu sekerere. Omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Lumala Dombo ayogerera ku lw'ekibiina ki the National Resistance Movement oba kiyite NRM yayanukudde Bobi Wine namugamba nti Ugandans who have protected you for the previous 40 days? How about Kaguta Museveni who has protected you for the last 40 years and continues to do so? Yadamugamba nti oyagala kwebaza bannayuganda abakukuumye ennaku ana buna zokka eziyise. Kati ate bwe tunayogera ku President Museveni akukuumye okumala emyaka ana ate era nga ne gye buli eno akyakukuuma. Kati owa NRM yabadde omwogezi wa NRM omukulu oyo Lumala Dombo yabadde asekerera busekerezi Bobi Wine namugamba nti kati oli mu kwebaza jasi bannayuganda bakukumyeyo ennaku ana bonna zokka bweziti. Kati ate bwe tunagenda eri President Museveni akukumye okumala ebbanga lya myaka ana. In fact Bobi Wine yayogeddekoko n'eri amawulire ag'abazungu ag'omukutu ogwo ogumanyiddwa nga Channel 4 News. Wano nno yagambye nti he wants to postpone his execution. Bwe yabadde ayogerako n'abazungu omukutu ogwo ogw'amawulire ogwa Channel 4 News ng'abagamba nti ensonga lwaki akyali ku dduka n'okubeera nti tavuddeeyo kubanga gavumenti esobola omwakisesinga oba ebitongole bya security ebyenjawulo. Agamba nti ye akikola mu nkula yakubanga ayongezaayo okuttibwa kwe. Oba munfuna bulungi. Gye buvuddeko wabaddewo amawulire agabadde gatambula nti osanga Bobi Wine yandibanga anateekebwako emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Wabula poliisi ya kuno yavuddeyo bino n'ebigaana n'ebiwakanya era mukadde ke kamu n'ebisambajja. My approach to communication, I will only communicate what I've been given. As we speak today, there are no treason charges leveled against Kyagulanyi, but if they were to be there, it would be at this very forum that I would come and announce, just like the way I've been doing it before. So at the moment, I do not have any extra brief or any brief about specific charges against him. I think I've answered you. Ambo bya mukulu ow'ekitiibwa ACP Kituuma Arusoke kulwa poliisi y'eggwanga nyaffe Uganda agamba nti ye tannafunako briefing yonna okuva eri abakulu oba okuva eri DPP n'abasigadde abavunaanyizibwa ku nsonga ez'okukola ku files zonna. Agamba tannakifunako nti Bobi Wine ayinako emisango gyonna egyamuteereddwako egikwatagana n'okulya mu nsi olukwe. But still nga tukyali ku side eya poliisi, ensonga z'obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe zo zikyagenda mu maaso. Njagala nsooke nkulage akatambi kano kawa obudde.
Yes, of course. Kale akatambi kano katambi kakwatiddwa ku CCTV camera. In fact twabadde tutandise mwezi gwa February guno nga ke kamu ku butambi obuyise ku mitimbagano okugattibwa ku butambi obulala bwonna obw'obumenyi bw'amateeka. Emmotoka eno oli yabadde agivuga nga wonagamba nti nina akakuubo kange gyenvuga okugenda. Olengera bagayi bajjidde ku booda babadde bamusazeeko then n'agikuba reverse. You see? N'avuga n'abadduka. Obalengera ate nga tebabadde bokka balabika still ate era babadde ne booda endala but ow'emmotoka yabatebuka. Gye buvuddeko omukulu eyaganyuka amagye g'eggwanga golaba ku screen Geno Sejjusa oba omukulu honorable abeera Geno eyaganyuka Geno Sejjusa oba Geno Tinyefunza yavaayo n'akuba omulango ogw'amaanyi yenno ng'obudde tebuli obuzibu tebuli ku side eri wabula yeewuunya kusinkana basajja abawanvu n'abampi abaali bambadde obukookolo abamu nga bali mu uniform abalala nga tebali wabula nga baali bakoze enkula eya road block ng'era naye yali emmotoka ye yali ey'okuna ku mmotoka ezaali ziyimiriziddwa wabula nga abamu ne ku uniform zaabwe tekuli mannya ate nga kuliko n'abambadde obukookolo nga tebalina uniform wabula nga bakutte emegemera wala. Etuveeyo father ono alina enjiri gye yabadde abuulirako wano ndowooza munaagitegeera. During this Lent, I invite you to drink some beer. During this Lent, drink some. Mu kisiibo kino munywe ku ki? Naawe atanywanga ku beer mu kisiibo kino mugezeeko. Mukole ki? Mukole ki? N'abaana abato mubayigiriza okunywa ki? Beer. Mukitegedde? Munywe ku ki? Munywa beer ki? Kilabu, Guinness, Tusker, Eagle, Engule. Kyonna kye munywa. Mukole ki? Ekigambo beer tukisiperinga tutya? B-E-E-R. Kati beer gwe mbagamba okunywa si ye Engule, si ye Kilabu, si ye Pilsner, si ye Eagle. Naye beer gwe mbagamba okunywa Bible. Musumba yatukoze atya? Musumba yadde tategeeza beer kati abanywa beer bonna babadde bashemereddwa nga bagamba kati faza atugambye ke tutuuse mu kisiibo kino kati ate katunywe beer n'ebigere tubigalike bannange eyakkibwako amafuta ga Katonda yakyogedde. Nedda yaddidde buddizi kigambo beer n'akikolamu baziyita batya n'akitematemamu ebigambo n'akizza mu short form agamba B stands for Bible. Musome nnyo Bible. Tabagamba genda kunywa nguuli kwawe yagambye nti n'abaana abato nabo banywe. Abantu ne bagamba naye faaza akikoze yabadde ategeeza B for Bible, E for what n'ebisigadde. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.